Sheikh Umar Kasule nga tunulira ku byobusika mali yaba mulekwa tujigaba tutya nakuba batya hakizaawe era nga Sheikh wali yambuzize ekyo nagamba ebintu nga bizito ngeri ki yagamba Sheikh ebintu nga bikaluba naye Sheikh alina yenteekateeka eyokusoma ebbali nga tusoma emaali eyo wayabadde mwalimu naye nga we waffe ekikandu eyo oh masha Allah yabuziza olina yenteekateeka gyayinza okukusinkana n'akusoma emaali y'abamulekwa kulwokuba nkokyala awakafu tebuliwo mu maali y'abamulekwa Allah alhamdulillah amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi okusookera ddala mu bigambo byange banga tumaze nga tutambula so far Allah ya tutambuza ndowooza mpulira nnyo nga nkomekereza ngamba abantu nti bana tule wansi tusome kituufu kakati bino byonna ebintu okubifuna twenda kutuula wansi kusoma n'olwekyo njagala ntwala omulanga guno ogutakungula mpazi ongamba okukungula kale kankuba omulanga guno ogutalinda eri yenna omuntu omukulu ayagala okusoma okusoma kuno ojja olinya bulinya step tadarrujan step nova ku mutendera n'ogenda ku mutendera ogudda n'ogenda ng'obikwasa ebintu bikwasa mpolampola naam semwemba era tusomesa naam Allah mtukumbire ya rabbi naam era tusomesa ulumul qur'ani natulaga nti okusoma kuno kwajja tadarrujan exactly tujja kwekanga mu qur'ani ogirabeyo bwabuuza muwala wange tasinini waka naam nti nsomere juzo esooka akusomera amma exactly ava ku kino ekitono bw'ati nga wadda ku kinene ku kikaluba n'agamba nti waliwo hikima y'amaanyi okulaba nga n'enkwata yajja kati mu mbeera nga litabi'i omuntu okutandika okukwata oba okusomesa omuntu yenna atandikira ku zina entono ate ezisembayo tomutandisa ku bakara barakallahu fik ne mu madarisi ge tusomesa era mwe basetingira abaana ebibuuzo naye tebaleetera bakara kyo kiramu hikima so n'olwekyo mu nsonga eyokiriza Sheikh omulanga guno nguyiseewo eri bannaffe abaagala okusoma twetaaga abantu abakulu ddala مركز الهدية الإسلامية الإبتدائية والإعدادية لتعليم الكبار ينقبوا جولدا إتباع الهدية Islamic Primary and Secondary Adult Education Center isangi wadna bweru kuchijegere rubotuke bwa isao somero sebo program y'abakulu nenge center na bweru kuchijegere tusomesa abantu abakulu obudde obw'olweggulo nga banyuse esawa zibeera 10 n'ekitundu oluvannyuma lwa asiri paka esawa 12 kitundu no somero programu ya manhajiya etandulira ku syllabus abaana bamwe gye basoma mu masomero ag'obusiramu faraidu atandikira 7 eri wansi abaana bamusomako omusaabiya nga basomako omitwe ne basoma al-furudul muqaddara fil Qur'ani na javeyo najja nga azimbirako paka ku awal thanawi nayongerako katono n'agenda mu thalitha thaniya thanawi n'azimba najja mu thalitha thanawi paka ku university so tubetaaga abagala okusoma insha Allah bajje ebisale byangu nnyo naku luba lwa Monday paka lwakuna so nga ne weekend omuntu asobola okusoma so tubetaaga abantu abakulu bajje basome omuntu nga yaga kusoma n'abakulu omuntu yaliwa nina mutabani wange Amita Halim Ahmed mwami aina emyaka jinga 16 naye asomera mu adult education sebo nayo yo mukulu fil Islamu oyo kabura obukulu bw'omubusiramu obubusiramu so bw'eggwanga obw'eggwanga bukwatagano bwa Imam Abu Hanifa myaka 18 barakallahu fikum barakallahu naam Sheikh wali atudedda mukirize nga tanatandika baganda baffe abalweza class bakutegeeza nti bebakyasinza okukola ebizimbisibwa biri ku mutindo balina obumoli balina Z-vent balina sisa Benz-vent balina bricks ne floor tiles balina roofing tiles walling and partitioning abafunye basanga erweza abo basanga Kajjansi kilomita 14 ku luguudo lw'Entebbe bakwere ku simu 0772 70255 sajja kwanga bafuna ba Reza Clays bona ba Way Travel gama tyagala kukola hijja obo yagala kubukinga ticket y'ennyonyi aba hotel pangisa emmotoka nakusabaza
bekwata abawe travel babeere nga bakugondeza ku lugendo lwo naddala abagenda ku lugendo lutukuvu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basangibwawo ku Laudel Towers Nakasero first floor Kampala wakubira ku 05565555 will travel life changing. Prestige Margarine kuba kutegeeza nti isira gyeko omulembe awomesa emigaati alimu ekirisa ekizimba omubiri kuma abagenda ku mikolo mbeere nga mweyunira mwana watu n'ababeekeri olwokubanga ofunamu amakuba mangi ddala. Mufune ku maduuka ne supermarkets ezikuli okumpi abali mu kikuubo mufune ku kyapa Enterprises opposite ne Nambosi mu kikuubo ofune Prestige Margarine. Ate Uganda Halal Bureau kyekitongole kyokka mu Uganda mwana watu ekivunaanyizibwa ku kwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebintu byetukozesa wali halal. Kuliko ebyokulya, kuliko ebyokunywa n'ebirala byonna bitukozesa mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Bwe osanga ekintu nga kiriko akabonero ka Uganda Halal Bureau ekyolya soma bisimilla ye kulokubanga kiba kituufu. Basangibwawo Cold Campus oba 04-442-356 ojja kubeera nga obafunda bulungi aba Uganda Halal Bureau. Aba Broadway High School e Kawempe okugamba nti omuzadde yeneetaaza omwana okubeera nga ofuna obugunjulibwa okulungi mutwala ku Broadway High School e Kawempe basomesa abaana eddiini ebyensi ate nga bafaayo nnyo mu kuyiga kw'omwana empisa enneeyisa ebyendya ku ssomero mwana wattu birungi balina obuyonjo saako n'obyokwerinda biri ggulugulu. Bakubire ku 07-03-95-74 oba 03-92-00-1774 Broadway High School Kawempe. Bano bagana fa Macgas bagamba nti munegana tuddamu kuba abaana sigiri ng'ofumba mwana watukozesa Macgas okeriza 53 ku buli 10 mwana gwobadde okozesa ate nga bw'otaasa n'obutonde wa bbeeyi nsaamusaamu muyonjo tafuumuka era akwanguyiza emirimu gyo. Ali mu buzito bwa kilo 6 12 kilo 5 ate nga gwe wali feeling bayagadde okubeera nga bakujjuliza wa bbeeyi ntono nnyo ate nga bakusanga wonna w'obeera oli. Bakubire ku 07-59-84-76 oba 07-72-64-54 Macgas bakugambye nti tuve ku manda. Build Max Hardware bakwanjulira hardware gagadde ekutuusa buli kalonda yenna webyokuzimbisibwa mu ggwanga bakutuusaako ebintu bino wammanga seminti emitayimbwa emisumaali emifaliso tanka amabaati plywood langi ya buli kika. Balina ebyamasanyalaze basanga Cold Campus Shirika Miss Road Busega next to Shell Masaka Road Wampeewo Gayaza Road oba bakubire ku 07-14-835 oba 07-05-15-15 beba Build Max Hardware. Tusembire bano baganda baffe aba Tagi Television bagamba nti wonna wooli ye TV yokka ekyasa kino mwana wate eriko ebinyumya nkumuliitu TV eno eri ku mikutu egisinga okulabibwa abantu mu ggwanga ne wabweru waayo. Wonna wooli balina puroguramu ez'omulembe ate nga zizisola myaka. Owa Star Times osobola kubafunira osobola Get TV bafunire ku 816 owa Free to Air bafunire ku 16. Wonna wooli bajja kubeera nga bakutuukako oba basanga ayagala okulanga genda ku ofisi zaabwe awo ekamwoca babeere nga bakuyamba ku byokulanga beba Tagi Television gyolina okubeera nga olaba. Sheikh Omar. Naam Sheikh. Twamaliza omulundi gwaffe ogwayita naam nga tutunuulidde taarifaati enzinyonnyola eza mirath naam oba ilmu lmirath ezimu kuzo twazimalayo oba okyayinayo endala oba leero tuyingira mu nsomo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Gwe wenda munnanga agenda mu maaso n'okubanga ate otuwuliriza ku 17-9 Pal FM omulundi ogwasembayo gwe olwasembayo kubanga tusisinkana wasembayo nga tusomye ekiyitibwa ilmu tarika nga tugezaako okusoma ebimu ku bigambo ebikozesebwa
mu irimu eno ebyobusika ekigambo ekiyitibwa oba mu mannya gaayo getumanyi ilmu attarika irimu ekwatagana n'ebirekeddwa oba ebisigalidde oluvannyuma lw'omuntu okufa. Twali tumaze eyo nga twagala okumanya ensonga lwaki tugamba nti wasummiya alfaraidu ilmi attarika, lwaki ebyobusika byayitibwa irimu ekwatagana ku birekeddwa omufu. Atugamba nti liannaha, olw'ensonga nti irimu eno tubhathu fi tarikati almayit, enoonyezebwa nga esinziirwa ku ebyo omuntu byaba alese ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Agamba nti watahtamu bibayani alqawaidi alfiqhiyya walhisabiyya allati tu'rafu biha au yu'rafu biha almustahiquna min alwaratha wa kayfiyati tawzi'i at-tarikati bainahum. Ngira mwekyo atugezako okumanya amateeka agagobererwa mu bibalo awamu n'okumanya embeera ez'enjawulo ezikwatagana ku abo abateekeddwa okuba nga bafuna ebyobugagga ebyo oba emmaali oyo abavudde mu bulamu bw'ensi mu bayitibwa abasikaabe n'engeri gye bataanye okuba nga temunnange babifunamu. Fa ilmu alfaraid, n'olwekyo irimu ekwatagana ku byetteeka oba emigabo egiteekeddwa okuba nga gifunibwa bannyini baagyo. Wa ilmu almawarith, n'irimu ekwatagana ku byobusika. Wa fiqhu almawarith, n'obukenkufu obw'ebibalo ebikwatagana ku ebyo omufu byaba alese. Wa ilmu tarikatu, n'irimu ekwatagana ilmu tarikati ekwatagana ku ebyo omufu byalese mu byobugagga byoba ebintu byonna ebyamakulu. Kulluha tufiidu ma'nan wahida, byonna birina amakulu ga mulundi gumu. Gwe wenna atuwuliriza gosanya okuba nga otegeera. Wa huwa al-ilmu biqawaidi al-fiqhiyyati wal-hisabiyyati allati yutawassalu biha ila ma'rifati al-mustahiqina lil-irthi, ye irimu eyo byonna ebigambo ng'obigasse etegeeza oba gye tuyitiramu okutegeera ebibalo n'engeri gye tusobola okutuusa ebyetteeka oba rights ebyetteeka eri ebyobusika eri bannannyini byo. Wa nasibi kulli warithin minhum min tarikati muwarithihi, na buli oyo yenna alina kyateekeddwa okufuna mu oyo gwateekeddwa okusikira naaba ng'amufunako omugabo gwe nga takendeezeddwa mu mbeera efaanako bw'etyo. Mu bufunze khulasatul kalam, bigambo ebina bye tubadde tujja tutambulirako okuva mu introduction yaffe ezitambula nga tunnyonnyola ebigambo bino. Lwaki faraidu bamuyita faraidu, lwaki bagiyita irimu ey'ebyobusika, lwaki bagiyita irimu ey'ebyetteeka, lwaki bagiyita irimu ekwatagana ku bintu omufu byalese, lwaki babiyita ebibalo by'emmaali y'omufu gye tubadde tunnyonnyola eyo yonna. Mu bufunze olwaliro tukakasa nti tukiwumbyewumbye ng'amannya ago nkakasa ne bwe twogera faraidu otegeera nti tuli ku faraidu, bwe twogera mirathi otegeera nti tuli ku faraidu, bwe twogera fiqhu almawarith otegeeza nti tuli ku faraidu, bwe twogera nga tugambye nti ilmu tarika era otegeera nti tuli ku faraidu. Kati awo omuntu tajja kubanga abula. Akkiriza olwaleero tukyalina kenjagala omuntu ono ategeere, ajja kwebuuza nti abaffe omusomo omukulu ennyo ogwa irimu eno gukwata ku ki? Ali asobola okukyebuuza nga litumuwadde mannya naye twagala yes no awo tupapye tajja kutegeera gye bivudde, akyalina okumanya abaffe irimu eno eya faraidu omusomo gwayo omukulu musomo ki? Yes, ekwata ku kiddala ekinyusi. Agambye nti ilmu al-faraid, wetwetuchungeza mawdhu'u ilmu al-faraid, omusomo omukulu gwekwatako huwa tarikatu, etunulira nnyo ebirekeddwa omufu. Yes, lyessome ekkulu weriri omufu alese eki min haythu bayani qismatiha, nga tunnyonnyola okwagala okumanya ebintu bino bigenda kutemwa bitya. Otegera bulungi kyekimu
kubiyuzayuza kutematema kubigabanya naye okubizaaza kuba kwonoonesa nolwekyo mu mbeeri y'okubitematema okubyawulamu n'okugezaako okulaba nga tulaga buli omu kikyala ala alwarathati almustahiqiina nga tubiwaaba abasaanidde oba abateekeddwa saasaanidde abateekeddwa yes bangi basaanira ala wifqi ma sharaa Allahu ta'ala naye nga tugoberera ala wifqi ma sharaa Allahu ta'ala nga tusinzira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'engeri gye yagabanyaamu ontegedde bulungi fi kitaabihi al-karim ng'asinzira mu Qur'ani ey'ekitiibwa atuwuliza njagala omutegeeza nti bino bye twogera tebiri bya qiila wa qaala nedda tusinzira mu Qur'ani ey'ekitiibwa waga nti wawaddahahu rasulullahi al-amin n'abeera ng'ebintu bino bye tukunnyonnyola olwaleero mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Allah yamutika obuvunaanyizibwa bw'okubitunnyonnyola ife abantu naffe tubitegeere ontegere bunze fi sunnatihi mu hadithi ze ezimanyikiddwa ne mu bikolwa wa tatbiqatihi ne mu bikolwa bye nagamba nti waturuku alhisabiyati allati yutawassalu min khilaliha ila ma'rifati nasibi kulli warithin min tarikati muwarithihi n'amakubo ge tuyitamu okubala ebintu bino buli omu tusobola okumanya mugabo ki gwateekeddwa okufuna okuva mu ebyo munne gwateekeddwa okusikira byalese yes awewonyeza nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala am describing mu Qur'an agamba nti nabiyul ummi lam yasbiq annahu darasa fi ayi madrasa tayina musomesa illa Jibril alayhi salam okalabyako naye olwaleero bino bitusoma kusanga omusajja nga profesa ustadhu tegera bulungi ebitiibwa nga babirina Sheikh Saweed Mayanda fi usul al-fiqh Saweed Mayanda naam Saweed Sheikh Saweed atali Saweed Juma Mayanja naam Sheikh Saweed yasoka mashaallah Sheikh Juma Mayanja na yongereza okwo Sheikh Dr. Mugerwa hafadhahu Allah Ibrahim naam kati fetogira abasomesa bafi abawera kana yoli sebo kiriza ngabo yogedde kuba menta manyi nti Sheikh Ismail Nganda sinagenda ko Sheikh Ismail Nganda walu Sheikh Muzammiru Nsubuga manya ayinza okuba kwali oyo yansomesa sabi ayasookera ddala era nze faraidhu yenyumira nnyo kuva mu primary 7 nga tukyasoma ko mitwe egyo yes egyo mitwe egyo Allahu akbar nenzija mu secondary Bilali madarasa tu Bilali bwais Sheikh Ismail Nganda naye natandikiraawo nenvaawo nengenda ila jamia Dr. Abdul Hafiz natandikiraawo ne Dr. Mugerwa naye natandikiraawo Dr. Mugerwa toyinda ku tarehe so alhamdulillah abo basajja sebo abo basajja naye alhamdulillah nashkuruhum ala dhalik tubebaza Allah subhanahu wa ta'ala gutusaba abo mu bulungi nolwekyo kati tubadde tubadde ku nsonga ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuba nti yannyonnyola ebintu bino ate nga tebijja mu kirasi kati fe tujje mu kirasi wallahi tutudde mu kirasi wansi Allah natuwa alhamdulillah fafahamna olidde fafahimna tangantemo fati njagala tugende ekyensonga kifuddeko tutegedde omusomo omukulu gwetololera ku bintu ebisigadde oluvannyuma lw'okuvaawo kwange oluvannyuma lw'okuvaawo kwa ggwe wenna mpuliriza nakwa buli muntu yenna omulamu ng'alina kyabadde alina fi milkiyatihi mu bwannannyini kyabadde alina nga yakifuga mu ngalo ze katikiriza eyirimu eno gy'ompulira gye twogera olunaku olwaleero gye bayita ilmu faraid ey'ebyetteeka okutuusa emigabo egy'etteeka erina kye bayita thamara
kigambo kya lulimi luwarabu bw'okinnyonnyola kitegeeza ekyengera oba ekibala omugaso ekibala ekyengera kati thamaratu ilmu lfaraid abaffe kintu kyekikulu gwe kyojjamu saabavunuzi asinga okuteeka mu luganda asinga okunyumira ye sheikh mnakulu mashaallah sheikh Saleh kiguno namu lya bwarabu naye saabavunuzi allah alhamdulillah fadahullah avunula kibento lwarabu nateeka mu luganda mashaallah kakati njagala owulirize agambye nti qismatul faraid ebibala bya ilimu eno bwe kubanga emaali tusobola okutemaatema ebyetteeka ebyo ala wifqi ma shara Allah nga tusinziira ku mateeka Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa ge yalaalika wa min thamma oluvannyuma lw'okutemaatema isaalu dhawi lhuquuq min alwaratha huquuqahum ne tutuusa emigabo egyo eri bannannyini gyo abateekwa okugifuna walbu'd an adh-dhulmi waljuri fi qismati at-tarikati n'okwewala okwekubira awamu n'okulyaza amaanya mu kutemaatema emaali eno ekibala ekyayirimu eno gwe wenna tuwuliriza tugambye qismatu lfaraidu ala wifqi ma shara Allahu ta'ala kwe kutemaatema ebyetteeka kwe kutemaatema ebyobusika ala wifqi ma shara Allahu ta'ala nga tusinziira ku ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yabiraalikamu ne gye yabitemaatemamu n'ennyinyonnyola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa min thamma bwe tumala okukitegeera ekyo oluvannyuma isaalu dhawil huquuqahum okutuusa ebyetteeka bino eri bannannyini byo min alwaratha mwabo abasika atali omu abasika abateekeddwa bifuna walbu'd an adh-dhulmi n'okwewala obulyazaamaanya waljuri aw eljawri kama yaqulu lba'du n'okwewala okwekubira obadde okimanyi nti ebintu bino okwekubira katumaleyo taarifu fi qismati tarikati mu kugabanya emaali njagala olwalira atuwuliriza bw'obanga wali obaddeko ebintu bingi nnyo manyi kati nze alhamdulillah ntambuddeko okwo akatono era ndabyeko ku mbeera ez'enjawulo ezibaawo mu mbeera y'okugabana ebyobugagga oyinza okugenda ogabyegabyeko nali nkikozeeko alhamdulillah omulundi ogutali gumu naye tahaddiyaati mpitirivu nnyo zosinkana mu families ez'enjawulo oyinza okugenda mu famire ng'osanga maama obadde okimanyi nti abasiraamu abasinga omungi bagaba ebintu byabwe nga bakyali balamu abantu tebamanyi kukola kiraamu kyakufa bakola kiraamu kyakugaba ki maali naye ogenda okusanga nga maama yafanga buli kyabugagga kyonna kiwadde baana bawala nga buli kyonna kyonna akiwadde baana bawala kati abalenzi n'abawako obuki obusammambiro nene awamu gye nagenda nenewunya staghrabtu omukyala yazaala abaana nga abaana be si basiraamu abamu yazaala abaana basajja ab'enjawulo n'abeera nga abamu si basiraamu nga balala basiraamu naye bwe yali agaba emaali ye yaddira emaali esinga obungi n'agiwa abaana be abataali basiraamu yonna ogenda okulya mu kimala eno nagiwa gundi yiika zino bbiri naziwa muwala wange gundi zino naziwa muwala wange kati abalenzi n'abaako gundi emizigo ebiri gino gyalina gyalimu gimulekedde noono gyalina naye musiraamu kati luwuliriza yagamba kati byendeseewo byesigabye bye mba mugaba mu shariya naye nga byonna bigabidde mu kiraamu kati mukola mutya ebyo hatha ya akhi inni tulina aya gye tugoberera egamba nti faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi ekyo Allah yatuwa hurriya okitegedde Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omuntu yenna singa aba atidde okwekubira n'okulyaza amaanya kw'oyo alaamye otegedde bulungi
n'agezaako okutereeza oba n'atereeza mu kiraamo ekyo tolina right etereeza ekiraamo ky'omuntu singa kiba tekikwatagana na shariya ng'afudde ne bw'aba afudde kankuwa ekizambo okimanyi ekiraamo bw'okola ekiraamo ng'ojjamu abaana bo bewazaala mu makubo ag'enjawulo n'ossaamu gu bano bomanyi nti be ba shariya gavumenti ekisazaamu bw'obanga okoze ekiraamu kyo nga kisosola abaana bano bewazaala mu makubo gwe g'omanyi ontegedde bulungi n'ossaamu bano gwe bogamba nti shariya byekola ki nga mmaze okuwoowa ekiraamu kyo yake kifu mu gavumenti wafi shariya fi shari'a kiba kituufu naye ate kibeera kifu ala hasabi idha jama'na baina alqanun wa shari'a naam kati wabazaalirani era ani yakutumayo basha tulina okugaba emaali tulina na kugigaba waliwo atudde mu ddiiro ng'alina ekimu bamuwa bituufu oba bamuwa bikyamu oba balina engeri gye bamugiragira inshallah tetunaba kutuuka mugambe bugambi yekomere ku paalo busigaze ku paalo olaba ng'olwokuirutuuse otovaako olabye eddala nti bakuseera oba bakuwa kingi osobole okubeera nga okizaayo tugenda kumulamu katono inshallah Otuwa tukomyo bidhilila tugenda kubeera nga tweyongerayo ne programu yaffe. Amen.